ntwalo mukisa guno okulangirira Honorable Nabagereka Magule nga ssentebe omupya owa komiti eya social services. Abantu omusamba batusinga batya abaana bali mu makomera Kyagulanya abonyebonye lwakubaffe baki mu mulyango bali abantu omusamba batusinga batya Kansala abatwerimbikamu abayita aba NUP nga siba NUP bwe tutuuka okugenda okwesimbawo ne balya mu Kyagulanya olukwe. N'olw'ensonga eyo ndi munyiivu nnyo kubanga omuntu we mubeera nga mwe musinga wano mu Wakiso sub-county ffe tusingawo obungi. Ne tugenda mu kalulu atali wa kibiina kyaffe n'afuna obululu 18 ow'ekibiina n'afuna obululu 10. Ebifo byonna tetulina kifo na kimu kye tuwangudde. Mwasindika mbategeere ne Wakiso tufa tuli bubi mu byobufuzi naye katubalinde ati beyita banupu katubalinde onalebo tubamanyi kasinga batya akalulu nayo muntu n'omu awangula kabuyo kalabye Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko noti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. The Speaker presides over Kanso, which elects the Deputy Speaker. Thereby, the chairperson appoints the secretaries to the executive that will make up the composition of the executive committee. Because if it's the executive committee member, let me assume Honorable Nandi, if at all is the executive member, or if at all, if you say that it must be the committees first, anyway, tusoka kulonda speaker n'alondesa deputy speaker anabeera deputy speaker. His worship n'alonda ba secretaries banaakola nabo ku executive ye. Margaret Nabagereka Margaret Nabagereka Roscovia Namutebi Nabagereka nangirire ebivudde mu kulonda. Honorable Nabagereka afunye obululu 16. Honorable Namutebi Rose Matobu afunye obululu 12. Antwalo mukisa guno okulangirira Honorable Nabagereka Magule nga ssentebe
leader owa committee eya social services. Abantu omusango batusinga bato soka kiti abantu omusango batusinga bati abaana bali mu makomera lwakuba Kyagulanyi abonyebonye lwakuba ffe baki mu mulyango bali abantu omusango batusinga bati because of you stupid guys. Let them tell me, yes, no. This is too much. Too much. Abana food day. Abana because of these stupid guys. Yes. Yeah, that's not because of these stupid guys. Why come to your mom? Why? okubanga ffe majority tuli 23 mu Kanso ya Wakusu sub county Kyagulanyi alwaniridde abantu abaana bafutu soja baffe babatta ne ba Kansala abawakusu sub county aba NUP era ngenda kukola report kuba tubamanyi bonna abakoze ekintu ekyo nga nze chairman waabwe ngenda kukola report era ngitwala ku kitebe erinnya Sebuchu Isaac nze chairman wa sub county n'okukokasi ne tuswadde nnyo tusinze n'abeerubaga Kansala mbera abana bafudde because of these stupid guys. Yes. Onalebo tubamanyi kasinga bati akalulu kabuyo omuntu n'omu awangula kalabye kabuyo kalabye era tubamanyi bonna temo kwe bannaye nuko bajirite kakana
Singa sikyakula bali badde bali wano. Ate bali baddewo. Bakyamulyango olukwe. Kakkana. Lwaki bayitanga banuupu ng'ate si banuupu? Lwaki bujja bagante banuupu? Abooluwa tujja kusigala nga tuyimiridde. Abasinga ne munagenda. Twagala Pulezidenti Kyagulanyi ekibiina Kamwokya. Muyite bakansala ba NUP. Tujja tubaanike. Mubategere tubaanike. Twagala NUP. Kitebe. Bakansala ba NUP. Bemwasindika mubategere tubaanike. Wakiso tufa tuli bubi mu byobufuzi naye katubalinde ati beyita banuupu katubalinde. Kisooka kyannakuwera kyennyamiza okulaba nti ebintu ebifaananako bwebiti bibaddewo mu kanso yaffe naye bino tebirabikidde mu mwakisa omumyuka wokka bize birabikira mu magombola ag'enjawulo obaolyawo ne disitulikiti ya Wakiso. So kyannakuwera kyennyamiza okulaba nti abakulembeze ate basonga mu bannaabwe engalo gundi yakoze kino gundi yavunaanyizibwa ku kino. So ekyo tekituyamba naye tusaba abakulembeze abali waggulu bajje bakomewo eno wansi basobole okulaba nga embeera efaanaganako bweti etereezebwa kubanga abakulembeze ba wansi balinga abalemereddwa omulimu gwabwe. Bakansala batwerimbikamu abeeyita aba NUP nga si ba NUP bwe tutuuka okugenda okwesimbawo ne balya mu Kyagulanyi olukwe. N'olw'ensonga eyo ndi munyiivu nnyo kubanga omuntu we mubeera nga mwe musinga wano mu Wakiso Sub-County ffe tusingawo obungi. Ne tugenda mu kalulu atali wa kibiina kyaffe n'afuna obululu 18 ow'ekibiina n'afuna obululu 10. Ebifo byonna tetulina kifo na kimu kye tuwangudde. Byonna ebifo byonna batuwangudde. Batudde mu hoteri eyo gye batudde ne babagulirira ne babawa ssente bagambye emitwalo 10,000. Ne bali obusente obutaliimu. Abawangudde nga bagambye ba kibiina bajja kutwerimbikamu naye abantu be bawa kaadi abatuufu bangi. Abantu be bawa kaadi obutono babawadde obusente obutalina makulu. Twatuula ku Prime Garden ne balonda nga ne speaker gyali Akimu Mugalu naye yali mulonzi ne balonda ba candidate number M finance ne balonda Honorable Kanyerezi Wax ne balonda Honorable Nakibinge nga yajidde ku tikiti ya NUP social service ne balonda Honorable Namutebi production ne balonda Mugerwa Moses naye batudde nga bategedde nti olwaleero kulonda ne bagenda mu hoteri ne babawa emitwalo 10,000. Abamu ku bannaffe abatwerimbiseemu abawozambu ba NUP ab'ebibiina ebirala ne bagulirira bannaffe abaki aba NUP. Ekyo kikyamu era nsaba ku mulundi guno bammemba b'ekibiina kyaffe balijesitula bwe muba mugaba kaadi munoonyereze mutunuulire omuntu oyo alina omutima ogulumirirwa ekibiina si kumala gawa muntu kaadi nga yakajja nga temunnamwetegereza. Ndi mu madivu n'ebivudde mu kalulu bambangudde akalulu kaba kawangulwa negoba n'awangudde nze mbanguddwa naye ekyo kikoleddwa bannaffe abatuliddemu olukwe abayifuula okuba nti bannuupu ne balowooza nti essente zibamazeemu bakozeseddwa omuntu omu n'abawa obusente emitwalo 10,000 meeting yatudde ku vaniruuyi era eyo nze tebindya njasigala mpeereza abantu era kusigala mpeereza abantu makugombola kuno bakiikirira era nga bwe mbadde ate era ngenda kwongeramu amaanyi kuba mbadde ssentebe w'akakiiko nvuddeko naye ndi mumativu n'ekyo. Njagala okwebaza mmwe namawulire abasobodde okubeerawo njagala okwebaza ba honorable members abasobodde okubaganya ebirowoozo mu ngeri ya kisajja kikulu naye bwe tubadde tutambula mulimu obumulumulu obuzze obulabisa oba obufaananya Kanso obubi nga buvudde ku honorable member alaze okwemulugunya naye akulaze ng'ataabulumizibwako era amateeka gajja mukolako nga bwe galagira kubanga tosobola okujjako nga yeetaaga kusooka kukeberebwa mutwe kulaba nti oba alabika abadde atabuse mutwe kubanga tosobola kujja nambuukulibwa ezityo tosobola kujja nambuukulibwa ezityo mu Kanso n'ogikyankalanya Kanso tesobodde kuggwa era tugenda mukangavvula kubanga tubadde tulina bye twagala okumulungula komiti chairperson tusobodde balonda nga bakomiti chairpersons abo balina okubeera n'obukiiko naye tetusobodde
kuba stipulatinga kubagabanya bulungi olw'embeera eguddewo efaanaganako bwetyo. So tulina osooka aida tumukebera omutwe bwe tukisanga nga mulamu tugenda mumukolako ng'amateeka bwe galagira. Speaker, wewe kwogerwako nti weke nyini wakuliddemu goba omuti mwina akakiko ke mwayise. Owedda nti ogulirira abantu ekiro balonde enyaala eyo. Webale nnyo webalire ddala munnamawulire, ekyo nno si kituufu kubanga sipiika nga mu bwa sipiika bwe avunaanyizibwa eyo kanso bwe beetudde ba honorable members bonna mbavunaanyizibwako era sibeera na kibiina owenaremu muwuliriza owa DP muwuliriza owa jema muwuliriza n'owenup muwuliriza mbawuliriza kyenkanyi. Kyokubiri honorable speaker talonda okubeera nga talaga kyekubirira, so siina kyekubirira wendaze yenna ba honorable members balonze nga bwe bawulira bwe balina okukola ki okulonda. Naye NUP esinzaamu majority bwe kibanga NUP tewangudde nga naddala twabeera n'akalulu okulenta bakandidate bavuddeyo naye avunaanyizibwa ku nsonga eyo yoyo yennyini agyogedde agamba nti sipiika ate yakunze siina muntu yenna gwe nalonze kubanga siina interest yonna mu committees, siina interest yonna mu committees ezirondeddwa. Kansala Sebuchwa Isaac nga nze chairman wa kokasi ya Oxsub County ekyamaze mu lunaku olwaleero tuswadde ngaba NUP mu kanso ya Oxsub County tuli 23 bannaffe abala bali 7 n'ebifo byonna babitutte. N'olunaku olw'Essande bakola meeting ku Vaniloi nenga ba NUP ne tubasanga nga batudde ne bali bannaffe abali 7 naye batuswazizza nnyo ebifo byonna chairman wa koka bwa chairman bwa committee bonna babututte era essaawa eno nga chairman wa kokasi ngenda kuweereza bakama baffe ku kitebe ebbaluwa ebonereza bakansala ba NUP sina kindi ekiba kisooka bajjako kaadi yaffe bagibajjeko naye nga ate bonna tubamanyi abamukubo meeting eyo yalimu honorable Namuyanja nenga minister Mulamba wano yalimu deputy speaker Mulamba wano n'abalala bali bangi besobola kumenyera naye ngenda kukola report era lunaku lw'enkya ngitwala ku kitebe basobole okuyitibwa ate speaker atwebakidde nnyo ngenda kola report njitwala lunaku lw'enkya eri bakama baffe naye ate honorable speaker nga naye wa NUP atwebakidde complaininga ku bakansala ba NUP sina kindi kiba kisooka nga basobola obajjako kaadi yaffe bagibajjeko ate omuntu asenda okucyankalanya munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima.